otyo eyalumanyanga yalujja ku mwandu n'amanya endabika y'obwenyi bwe yatanula okubunyiriza wamma gwe n'ajja okuligita ng'ennyana eno etegudde ekiwongole. Naffe bwe twategedde nti munnaaye tuteekeddwa okubaako ne kye twogera gye muli kwekkomawo era kati tukkalidde muzaamugula olunaku olwaleero. Akaseera ke tumaze nga tubuliridde olwaleero tusazeewo ne tugamba nti katukomewo emboozi esobole okuba nga egwa makerenda. Eno ye SK Media, nze Solomon Kaweesa. Tukomyewo leero nga bulijjo ttiimu nnene gye tukyazizza olwaleero, naye mu byonna kansooke nsabe munywanyi bwe tukola emirimu gino beeyanjulira ababuuze nako n'oluvannyuma tugambe ebigambo. Abalungi abatulaba ku SK Media tubanirize nate mwebale kubeera nga mutwekumirako ate mwebale kubeera nga musubscribinga. We see a lot of progress and we really appreciate. Tubanirize nate. Yes, hello. Gwe simanyanga princess zakako. Ogambye simanyanga. Abula bannaye Tom. Babadde oŋŋamba ki? Okuva we baataboda kati wafuna manpower ayogera nange bw'otyo nange ze mama abadde akwagala wamma si. Maama wo mbuno ki? Nze yaŋŋambye nkugambye mutuule musampulinga ensonga zammwe mutandike okukwatagana. Nagamba nti mu nsonga za maama wo? Nze yaŋŋambye ali schedule buli kimu kyabadde akola ye ezo nyombesi za kimaani. Anti ebyo nze saagala bimanya. Yaŋŋambye ayagala mwogere oddemu n'omuscreeningira ku byennyanja amwe anaatera n'okuproductinga akawoowo kaabyo. Maama wo kunvuma gye yanvuma. Eyo bibaawo kasa naye wamuwa level ku nkomerero naye yeza ŋŋambye ayagala yogera naawe ye lwaki onkooya maani. Mukamba akubire ne ku Sharifu kuba yaŋŋamba gwakwagaliza. Olwo Lusalifu naye lubeera lewo pornography bw'obukazi naawe dda ku byekyennyanja. Sirina. Ye maama. Ate nandibadde nnina sandikuwadde. Kaakati nno olwaleero tulina abantu abali ku TikTok, abali ku YouTube, ndooza n'aba WhatsApp ne Facebook. Bano bafuuse ekizibu. Mulina bo vidiyo obwo bwe mutera okulaba okuli Namata ne Tom. And by the way, let me tell you one thing nga tutandika. How I came to know about you guys, nina mtabani wange is 2 years old. Kati ye jasiba basiba baraba bino. Now there is a day I came back home. Nga mpulira mtabani wange alinga akwata essimu yange naga alo Tom muga nemubuuza nti owange Tom yani ngenda okubuuliriza Tom bandaga bu video ndabamu nga tusanyusa okubalaba naffe okubasanga namwe okubasangira ddala. Kati ani mu Tom ani tetumanyi. Ekintu kino kiriwo ekiti nze Tom ono ye Namata. Ani mukazi ani musajja. Kati kiba kitegeeza nze ono ye mukazi ono ye musajja. So honestly, how did this idea come up? Idea eyo okujja like mu maaso g'abantu like it was TikTok nogamba nofuna idea nogamba nti essaawa eno TikTok kwendi naye nyinza kukola ntya ekyenjawulo ekiyinza okwawukana ku balala kuba abantu bangi bayimba ku TikTok bazina bakola ki naye nakyalumu idea yali yange nenkera olunaku lumu nengamba TikTok nzibaddeko naye gimazeeko kokudda like ebbanga tonotono naye neŋŋamba nyinza kukola ki kubanga nazuula nti ku TikTok ekyenjawulo kyoleeta. Wali okola ki before Namata? Before Namata nange era nali nkola like obwa bulijjo oyinza oyimbamu oyinza ozinamu something of that kind. Naye lwakyalumu nafuna ekirowoozo nakijja ku Miki. Waliwo omuvubuka omulala bamuyita Miki naye ali ku TikTok. Yakwata essimu n'akubira omukyala. Amukubira essimu n'amugamba kibambi mbadde njagala ojje ondabeko. Omukyala oyo n'amukuba disappointinga. Then nendaba like lwakuba ye omukyala yali tamuddamu. Kyonyanga wona kwata essimu n'oyogera n'ogamba hello nenga gwanyumya. Kati nendaba nenjiya kugundi okuliko ka recording like ku TikTok. Nengamba nti osobola recording eddoboozi ng'okutte video. Kyosobola okukwata video n'ossaamu eddoboozi eddala okisegeera. Lwakyalumu nenkigezaako nenkwata essimu yange nensooka nerecording nti hello Solomon Kaweesa
SK Media baliwa nga njagala balabako mu ngeri eyo kati nga ndekawo space eyo ya reply yes kati nenjiya neŋŋamba ku ssomero nalina erinnya nze nga linsanyusa Namata Shekera nze nga linsesa simanyi lwaki naye nze nali ndyagala nnyo so kati neŋŋamba tikati kankubiraani Namata ne Namata oyo era nza amukola ki amujjuzaamu nti neŋŋamba nti hello kibasigala Namata alina okuddamu yes hello onfuna mu ngeri emu so nenkiyiya bwentyo vidiyo nekola ki netrendinga netunda bulungi nyo ne bajagala okitegera ngongolo omwami ono tannajja yali omwami mukyala nga tannajja mu kupikinga interest mu gundi yange mu sawundi yange kitegeera so kati sawundi eyo nesooka netunda nga ekirowoozo nkijje ku Mickey seems too funny gwe n'okyongeramu ekirungo era abantu ne bakikola ki kati finally ate ono yo omujja wa Namata kati Namata nga bwekugambye nti Namata yali ye avaayo mu ddoboozi naye ate nga tomuwaali already idea bwebaawo wakimanya nti ojja kukozesa ono oba initially wali byombi obyekolera kati wenjagala okumanya ono ajja ati afuuka team with you okay lwakyalumu nali nkoze bu video awo werako then omwami ono Namata ye n'atondawo akafeesi jukira Namata ono like engeri gyayogeramu alaga mukyala mukyankala nnyo tategerekeka oba teyasomako nakusomako kuba nalaba ayozezza ne laptop so oluzungu olwo nali mulungi nnyo mu kukyankalanya oluzungu mu ssomero so kati nze nga kubawo ekigambo tekiriyo nyinza ogamba eyo SK Media eno tekola okitegera nga nyinza obba ntegeeza obwongo bwo tebukola okitegera nze nga nkikubawo bukubi then omwami ono najjamu nti yalaba nti Namata taliiwo bulawo yes naate nga gyali eri kati ye n'atondawo akafeesi ako n'akanyoola then n'atandika okubanga usinga sound naye nga jjangaani kubanga mu bwasooka nga ffenna twegomba okulaba ayogera naani with Namata but later on ngenda okulaba nga waliwo ate picture ya Namata kati by the way ekyentula kiriwo ekiti nti babeera ababa bakoppa kati nze alina amannyo anti kukutulu kati kiriwo nze ntekamu mannyo kati tebatwawula n'oli wabeerawo abakoppa naye nga original zirengejja zitya because tolina bituli by'amatu yes nati kiriwo ekiti oli mulala waliwo omulala akoppa nyezo kinnyonnyola bwenti kiriwo ekiti engeri sound eno gyeyali nti Tom ye waali ate nga Namata taliiwo kati bannamata bajja bangi naye ate nga balabira kwani osegadde nti waliwo oyo wentula gwogamba Joani then ate ono ye yali assaamu obunnyo ndaba kuba mbadde netegereza ndaba amanyo naye alina engeri gyategayo amanyo agasiira okugyayo ekintu Namata nti ali awo tategerekeka tategerekeka nti kyovola nti nateekayo amannya ago neteekako makeup biki lipstick ekiviiri awo kyoyambala kati lipstick muteekako ne muteekako wano kati ndaba bano bakola makeup balina akantu kebateeka wano ku nnyindo ennyindo zaine zisongola so Namata ateekawo lipstick n'amwambusiza ddala like abeere ng'ali fani nti olaba nti Tom oba oyagala nnyo okulaba nti Namata ani oyo Namata yaani afaanana atya so Namata oyo kwe kujjayo ekyo ekifaananyi neŋŋamba Namata alina kuba ng'afaanana bw'ati alina kuba fani nti sawundi ebe ng'etambula mulina engeri gye mwablendingamu okuddayo kati ne Solomon Kutom kyabadde ayogera nti to find Namata a very very perfect companion ekintu ekyo nga gwe omuntu abadde nga vision bearer wakiraba otya I don't know how you had to make it fit in her in him ng'omuntu like kyaliwo ekiti wenkuzaayo kemabega ye okola video no like ajje coming up with the idea eya Namata video nagiraba yantuukako okitegeera neŋŋamba naye gyali kati nakikola bulungi onfuna then after
yagenda olabanga like Wendy already kati na inboxinga. Okay. You understand? Kuba mbadde ndowooza nti mwali mwemanyi already. Nasooka laba video ze nga 3. Okay, n'olaba nga ajja mu kyoyagala. Then like tutandika onyumya fuusa ab'omukwano twalawo nno meetinga naye nga fulumya sound ye n'akolera eri ne mugatta kwe kugyerako guno like abalala bonna ne bajje bakitegeera okuleeta kafeesi kenyini omanyi okubeera awo like no following omuntu kuba natandikiramu ebyo kola ebintu naye nga tebigenda eyomma ndaba neya full figure naye gwe wali agikola ye nze yagisookamu like okugyayo mu full figure afaanana bwati ndi mukazi mulungi nnyo wanaba n'omusajja omu abalala mbalekerani nze full figure mu Uganda limu ate abalala nze abasajja banjagala nnyo ndikawomera mu Uganda nze full figure agu nina n'akazigo gwenetegereza so natandikira kagundi awo kali full figure ali amitinze Bad Black so nikakola bulungi nnyo like full figure ngafaanana ng'era full figure nakalaba yes so kati awo nalinga awo account yange eyo ne bagigala ya full figure mbozi kyagikozesa nenzigula account endala kati mukola account endala jukira kiba kizibu okuddamu okubeera waggulu ntandika mpola nkola full figure takyatambula waliwo kati yali amutuddemu bamuyita Benson so nengamba kabiri kambireke nonyeyo ekirala yali awekesa omwana naye full figure nga mumulabisa bubi nnyo muyamu anatusonyiwa naye nti ojoyagala sanyusa. I know, I understand. However, njagala era okwongera okutegeera ati ono kintu kyanjawulo simanyi to you is it just talent oba after mwaddayo ne munoganya ati ono kuba bwensanga abasibye enviiri bwesityo eri ntera basanga either emakerere mbasanga ku bifa aba art oba aba music obumanyi bwabuliwa. Okay, actually ekintu ekyo ekya coming up na idea eyo nze tugambe nali nnyumirwa bunyumirwa kozi sigamba nti nali nzanya comedy mu ssomero sigamba nti nali musajja muzadde wa mupiira. Okay, maybe talent yali mu naye tonnaba kugizuukusa app eno wejja n'egikola ki n'egizuukusa. Okay, omuntu yandyagadde okwongera okutegeera mufuna mutya mu ekyo kye mukola kuba si kukola bukozi obaako ne agenda nti bwentuuka wano mufunamu mutya simanyi TikTok esasula I doubt mutunyonyole already kati balina very many followers a lot of followers okay mutekamu data na buli kimu. Okay, kati nze ku side yange omanyi buli omu alina ondiye nze ku side yange TikTok eno like okisogera ddala tesasula nga bwe bagambye obadde obuuza tesasula yo TikTok wane mu Uganda tetunatandika kukola ki kusasulwa but ebiseera ebisingawo okula account yo neekula kati ng'eyaffe ezaffe zayingira emitwalo 10 nti ogenda kwesanga nga ogenda funa opportunities waliwo omuyimbi ajja okujja agambye Tom nyina akaki akayimba akimanyi oyina emitwalo 10 gy'abantu abayinza olaba ki akayimba ako nakusaba nagamba njagala onkoleremu ki challenge. You understand? Mu challenge eyo mubagaininga n'omugamba nti challenge ngenda gikola ngenda gisayo video ku page yange naye ogenda kuntemera sente buki. Okay. Because data tubateeka mu. Oh yeah, I understand. Nze nenjiya nengamba nti video ngenda gizanya nani? Nenamata tugenda kola bwetu sound yenga je eri mu background. Nakuwa ka sente. Nomanya nti okoze eki toyiseewo so bwe muba temuli mu kukola namata muba muli kuki bwe tuba tetuli mukola namata buli omu aba ku mirimu because buli omu akola nti namata tumuwa naye ekiseera ekikye kinoteekamu obudde bungi so kati buli omu aba n'omulimu gwe omulimu guba mulimu ne namata abeera namata era obudde bwe buba bubwe era nawe ali ku mulimu era kati osobola kunsanga ku mulimu yes so wobeera mu namata ate embeera mu namata mba mulala mba ntudde mu namata era
kamera esimu yange manjitaddeyo bati basaba kuntawaanya tinamata esaawa zino aba ayingiddewo kakati tusooke kati twogereko ate ku mbeera ya art mu Uganda. Ekisinga okusanyusa nti mmwe ku TikTok you're trying to bring out originality nti ekyammwe naye okukopereza kuno kungi okuleesewo n'okuba nti mufiirwa obuntu buno mubuteeka ku YouTube. Mwinako channel naye ng'ate channel ku YouTube kwe kumukuliko abaduplicatinga. Njagala mwogera ki ku ekyo ekyokuba nti tetunnaba kunyweza bwannannyini ku buyiiya bwaffe kuba ekisooka tetulina na tteeka erya copyright law eririwo linafu nnyo. So mbuulira ku ekyo tulabe kuba mmwe you're supposed to be millionaires kuba mulina idea eri original ate ng'etrendinga. Okay nze buli omu alina YouTube channel ye by the way. Kati nze YouTube channel yange nze bambuusa na bubuusa ne bagamba YouTube esasula ne bagamba you have content segera waliwo omuwala amuyita Phoebe nze oba omumanyi wa ku TikTok okwo nangamba nyumirwa nnyo gundiwo like content wo mulungi but Saudi. Yes nansomeramu ye already yalinayo gundi channel nansomeramu nangamba people use your banga bagenda ne babujjayo direct nabuteeka ku YouTube nabugataagata nabusa ku YouTube. Yes so nangamba kiriwo ekiti what you going to do it video ogikola always osobola okola video yo nga mpanvu n'ogisoosa ku YouTube okyege nakinsomesa nangamba nojanga otemaatemamu obwa TikTok. Yes oba nti kubanze kati nkola bwenti wenkola video yange ebiseera ebisinga nga sinagissa ku TikTok soka kugissa ku channel yange ya YouTube onfuna yangamba nkozesa Tom D 555 Namata. Zeno unakwesa manya nkozesa Namata boyfriend wa Tom. Ebi confusing abantu bisobola onakozesa matize netekawo Namata. Era mu video yange ro kalaba waggulu kabeerako nti YouTube mu video oba ozigendereza. So kuba nti wabeerayo by the way nze ate kati olaba nze okumanya nti genda ku YouTube zinayisi ne YouTube ebisinga mbeera ku TikTok talina byogendayo kunoonyako kulaba YouTube by the way YouTube ekikuli kumpi tekindi YouTube erina buli kimu nayagala okuyiga enseenene ogenda ku YouTube naye ebiseera byange byali nnyo ku TikTok. Wemba siri ku TikTok ombera ku WhatsApp. So sisanga nangamba lwaki tutekayo ogundi o creating account ku YouTube. Ngamba kati obudde nja kumala kuzanya no Namata ate nebaka ebiki. Angamba agwe creating then buli kono zanya nze ngakola ki ngateekayo. So ekyo naye yange yo nakagitani. Ani akuwengoyeza abakyala zoyamba. Kati engoye ze zino before nali nakatandika Namata nasooka kozesa ngoye za maid. Mukutandikira ddala okuzanya Namata nali tudde naawo kati noonya ki kyenzanya so nensanga gundi odiyo yono nenda ng'alaga Tom kwe kukwata essimu yange neŋŋamba naye sokompaawo t-shirt like yali awo nenjambalira ku bikubujju nenfuna era ebigoye ebirala nenteekamu ebbeere nina engeri wendi kulyetinga nga bbeere yaliyiika bulungi Namata batalenze nenfuna awo akagoye jjukira ebyo byonna oba obiyiiya buliiya so nenfuna awo neŋŋamba Namata natwala obudde okulowooza Namata ono neŋŋamba Namata alina okufuna amannyo so nenfuna amannya ago so mba sagogera nengateekamu kyama kuba bangi abagira abakoppa kati oli ayinza okungofa nateekayo ebisirinza nateekayo agenda okumala emboozi nga biweddewo kati awo neteekawo essimu yange nemusaba oba babiyita batya bino babiteeka ku maaso nze nabiteeka ku mumwa nebisituusizeeyo babimanyi nentuusa eno kati awo nentuula ku ddinisa ntandika okukola simanga natandikira kaali kamusulo simanga baketi bitya yasinga okukamala kansesa naye akamale batukateekayo bwe bati nenkalaga anti wange kuba anti wange nsobola omulaga buli kimu nebakala netuseka nemmanyawo nekatambula kasese kitegeeza bangi abajokikola kuba wemmaliriza nze mulagako kiri kitya bebalinga obamane beba editor bagamba anidda kola kino nemulaga nangamba bannange biki Namata biki netandikira awo kati awo engoye netandika awo nga ngenda nkesi ya maid no imagine nesijayo engoye nenzambala nebankolako bino makeup nesibako akatambaala
nentekako ekiviiri ekyo kyali kintu tukirinnyako bigere so abamu namata ng'era ezize bazisiba mu bya domaati namata alina okuba nga ali fani confused yes naye nga ate beautiful tom yaaba mulungi naye nga alina ekikazi ekitegeereka so ekintu ekirala mbagambye nti nze okubamanya it's my son naye sometimes bwe mpulira video zino zibaamu olulimi olukulukulu mutandise okirowoozaako nti kati n'abaana abato babagoberera kati ekyo kidde erinze producinga sound ebiseera ebisinga nina kale nkoze ku interview nakyo bakiŋŋamba baŋŋamba nti ekintu ekyo wandikirowoozezaako era ebiseera ebisinga oba ozeeyo ku video zange eziri recent mwezi nga gumu kitundu oba ebiri emabega temukyali nnyo bigambiro byaki ebikulu byali luli mu kusooka manyi ogaziya obwongo ofuna ku advice nebakunywa ne bagamba nti otagetinza abantu baki bangi waliwo abato abakulu abakadde mami kubanga nange neewunya nnyo natuuka eka mukyalo emityana waliyo abato ng'abato boogera ddala namata byayogera neŋamba ate nange ndi musajja muzadde naye omwana myaka 3 ngenda osanga nga naye ŋamba kibasegeeza nti wonayogera ekigambo engeri vidiyo ezo gye zitambula bazisa ku statuses mami agenda giraba abato bagenda ziraba oba toli muzadde mulungi so so nenkikyusa nitubeera clean nenga ate tusigala tusesa kati ati ono gwe mulimu agenda kukoma ku TikTok na YouTube mwina plan efuula ekintu kino ekigaziko okukirako okusookera ddala nze nganze omuntu abantu abantuukiridde ninako abantu abazze ne baŋŋamba nti naye Tom olina ekitone like ekintu kino tosobola kikyusaamu n'okiyiya ekiba nga kisobola n'ozannyibwa ne ku stage nemugamba essaawa eno nti tuli mu mbeera eno eya COVID-19 kuba kati nze nina mikwano gyange gyali gya Mighty Family abo bali mikwano gyange nnyongera nina ne video ze nabakolera sound eyo nga nyinza okukubira oba njagayogerako na Solomon nankubira essimu then namata osegeera nayogerako ne namata ofuna so banyumirwa nnyo ne bandaba nti nina ekitone ekyo ofuna ne bangamba nti we can tusobola oyiiya noba naye engeri gye baali nti balinamu obuzibuzi bwe tumanyi ffenna ngenda olaba ekintu ekyo oyinza okiyingiramu olredi oli mu Uganda okisegeere nga nekikuleetera obuzibu obumu so nenfuna ku advice ne baŋŋamba essaawa eno wooli si wabi okisegeera osobola okukwatamu topapa you understand because bali bazize nga baŋŋamba you can do this osobola okugira tusobola okukwatagana noba ng'ozannya under Mighty Family kubanga ffene yitubadde tuliiwo osobola okubeera oyimirirawo because mu ggwanga tulinamu simanya mulimu abalimu aba Mighty Family naye nga badda nnyo side eri tugambe ku live ajja ku live yo nadda nnyo side eri gonolaba waliwo obukofiira obwazikala bazzeeko ku live yo nawe n'otyamu osegeera n'omanya nti man kirabika gye kiraga si walungi osegeera so ne wekicekingamu nga si kirungi so era mwe musinga okukozesaako nze yakalira nomutabani wange akwogera nnyo abyogera nnyo so mu kwetooloolatooloolamu awo wonna fonna mukyali awo tulina okubongeramu akadde have you also thought of the mainstream media houses okugamba nti kuba ati alina okuba nga akyuka ate ne mainstream olw'okubawo competition ya social media they have to blend in have you thought of okutwala idea yammwe maybe ne babawaayo ka segment ne bwe kaba ka dakiika 5 ku TV yonna have you thought of that opportunity ekyabuze oba tugambe opportunity ku ssaawa eno eyinza obutakunoonya oginoonyeza ebiseera bye tubaddewo kale kaŋŋambe si binene nnyo engeri TikTok gyebuuminga nti osobola n'okuza akawunti mu wiiki 3
onfuna nti tetubaddewo omwaka mulamba oba ki buli kimu kijja wakati essaawa eno nga wendi wano era nyinako ewalala wengendako eyo ku Saturday okyegera bampise nayo TV onfuna so kati ndaba nga wendaga nkolaki olabawo you never know bayinza okuplayinga akantu kange ne bakaagala onfuna then opportunity nebakugamba buli wiiki tuweeyo kamukamu naye oluusi tekibeera ku banga bugazi bwa banga ki but kya mugaso okozesa nnyo obudde bw'oli ku TV kubanga waliwo akaseera nga Namata ne Tom bagenda kukamwa abaana bayiiya buli lunaku so it's always good to use your climax essaawa eno gwe ne Namata bwemutuula wansi mulaba nga mukyalina future ey'okugenda awamu ey'okutambulira awamu mu bulamu buno no problem because we are good friends ate kati nga wenzizi kati saawa eno ewa Solomon manyize era aba alina kyayinza okunnyongerako okungattako yes so ndaba nga tugendera ddala maaso olabeera bino era kutambulira netufrendinga ffenna wamu okay kirala kyenneebuuza kyano eno lwaki temwagigatta wamu kyano oya okuba nti ono bwakola akake nono naawe n'okola ne mugatta bulungi akantu kano ne mukateekayo wamu ne kabanga katambula bulungi so that nti viewership mugikuŋŋaanyiza wamu mugidividinze I would maybe think nti oba musayininga memorandum of understanding nti tewaba kwekyanga bwewekyanga tulina olupapula olutubindinga together okitegeera have you thought of that as well kati omwami ono kati ye YouTube channel yetagiriimu nnyo ziwendaba okusinziira kale abadde engeri gyabeera busy kati ndaba ye nga tabiriimu nnyo onfuna okisegeera era kyovola buli omu aba ne weakest point yes kati tabiriimu nnyo is not good with social media I am good yes of course so kati ye tabiriimu nnyo ate tetubeera wamu onfuna ti oba twogera nnyo engeri yo sound nti sound abajja gisangayo ku TikTok so kati kinetagisa nnyo ku meetinga onfuna ajja ku page yange najja sound nakola Namatawe namusaayo osegeera kale ali nnyo kunyumirwa osegeera ye nga ye ndabye nalabayo oba videos nga muli wamu I think why don't you keep it that way anti kati ekiriwo kyekino nti like buli omu abeera walala time y'okumiitinga eyo jukira kati babeerawo kuba nkitwala nti mulimu mwatuuka kati yes I think ate mulina kibuilding nga bwe mufunye obudde bwa interview buno yes naye era ekyo ng'ekyokukola mbu tuli mu process tukyakyogerako bwekityo so cause kati ono ayinza okuba nga ali busy oba nga nze ndi busy kati ono wemberera busy ate ono oluusi aba tali busy olwekitegeera so kati ayinza okunkubira jangu tumiitinge ate ndi busy lindamu kati esaawa ne zigendera so kyova olaba nti newe tuba tumiitinze tuba tulina okukolayo vidiyo aba babiri nti abantu bategeere nti Namata asobola okuba ne Tom nti Namata ddala gyali so ate ekirala bategeere nti abakoppa like Namata original yono nti tusobola okusinkana ne Tom kyono tumwawulira ku mannyo sobola okusinkana Tom then tukolawo video I think kisanyusa abantu nga tumiitinze wambona like nga era wona agamba nosiima according to kyakola nalaba nga abaliddemu akasi agenda okuba bangi ababikola baali baagala bansisinkane ki ekisegeera naye nagenda olaba ono akikola biki kikola bulungi so nemu opportunity era netubako ne video zetuzanyaawo esasookera ddala nezikola bulungi so neŋŋamba asobola otambulira mu kifaananyi ekyo ate ng'akijyamu bulungi mugenda ne mufunamu obutakkaanya mwabiri musajja mukakkamu nnyo ani mulaalufu mwenye abakazi babeera bakakazi tulina kuba nga tuli bakakkamu omanyi nkambasala ekirimu bwe tuba tuli mu ati ono tuba n'ebigendererwa ekimu ku byo kyakusomesa besides entertaining mwe ekigendererwa ekyammwe in that line kyekiriwa Tom ne Namata ekisooka
byemukola biraga nti bw'ofuna omukyalo omukyankalamu oba wakubonaabona lubeerera kati olina kuba like kijjayo kino nti omusajja ate ye mukakkamu ku mukazi like namata akola nnyo ebinyiiza oba tomu akola nnyo ebinyiiza naye tebalwanako ne beekuba biki kijjayo nti okuba amaka nti gabe buli omu otegeera munno mu bufunze osobola okubeera n'omuntu yenna n'omutegeera osobola okutegeera nga nzookedde onnyinyise laputopu yange mba nkyakutegeera omanya muno omukyala gweninamu naye gwe nafuna wema andika kakati twagala okuba nga tutuuka ku nkomekerero ya interview njagala okumanya mwembi muli basajja bafumbo oba nze nsonse Tom nze siri musajja mufumbo ekisookera ddala naye ate nyinza oba nyina gwendaba gwendaba gwotaddeko amaaso okitegeera nyina gwendaba omwagala nnyo man naye nga sijja mwatuukiriza nnyo wano bayinza omunoonyerezaako ennyo abayaayi bayinza okugenda mu inbox omunoonya so gwendaba big up to you man kyali kitya kati ate namata oyinayo omusajja akulaba olaba mukazi namata olwedde alina bitutomuwe naye kati nga nze muzzi siri mufumbo ate era sinoonya siri mufumbo ekyemyaka kyokive kati gwali ku kamera wontunuulira nnyo osobola okumpa emyaka oba namwemeka sosobola okumpa emyaka gyezo gyonna naye nga siri mufumbo era sinoonya so baleka banoonya ogira obeera ne Tom bayinza okuba banoonya babeerayo abanoonya babeerayo abawalawala banoonya naye nga nange gyendi banoonya naye nga waliyo gwensinga okwagala ayinza okuba yemanyi mayinza okuba bataanaawo kati buli omu ali eri akola so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndi haji so kati omwagala wonyiga mba sikutegeera okay awo mba nkutegeera kati kino nakireese nga kakodyo gwani erinnya lye eryaddala amannya agange bampita bakulu mpaji Tom Derrick edira akasimba otyo muzzukulu wa wani mazige ate amannya gange nze Sempala Mahmoud Ahmed muzzukulu wa Walusimbi kale Tom eddira effumbe muva wali bakabusiro era amalala nze namata special owa Tom bamanyi kibeddira ono omwami amanyi namata yeddira ki namata batera oba kugwa mu mmamba awo temalirisaakingako jo wano kyalina kyobuuza abakulu bano abakulu nkyalina byembabuuza bangi naye maybe kanfuna ebibuuzo byange ebisembayo eri namata ne Tom kari eno buli omu alina omulimu gwakola mwenna mukimanyi nti singa muteeka amaanyi mangi mu media erina awantu awanyuvu weesobola obakasuka internet omukutu gwe muli mukozesa kati okola YouTube nti bisobola okubaako nebatuusa even better than what you're doing right now kisobola nambala nti wetuba tuli babiri tuba twegasse nga tutambulira wamu ndowooza tusobola okukola ekisingawo n'amaanyi mwe babiri muli creative mind nsonyi obasala ekiso kembeewawo kati mutukolereyo skiti yawe dakiika emu esaawa kati wenyabo ki ekikuleese wano nange Tom ntolaba yenna otudde n'omufalasitayina wano omukazi wani badde otuula eno kubanga nange yenna wembeera ne Samimu oyomba kati ndi wano ayi toyogera Samimu wano toyogera oyo Samimu kubanga nze nina twiza ku mutima nze gwolaba navudde eri na traininzi wano ndetedde wano na otadde mbaspectator babani bani awayi ate singa abantu kakyasese ono yani ebyo wani bano wedda kuŋŋamba amange paka walina olubuto olwomumamagera kangenda kanseito eryatooyi amange waliwo no bedfall abayita nkusinga munabe awayi
oyagala kuntwala Namata. Naawe takyongera oyinza okipata ebisinga. Alright, talent nnungi nnyo eyo. Nze ng'omu in conclusion nandirabye ng'ekintu kino mu ngero kiteekamu amaanyi mu kitwala endooza ne ku mainstream media kijja kuba kikola nnyo kuba most of the people abandyagadde ate okubalaba oluusi tebalina masimu gano ffe ge tulina naye nga babawulira buwulizi. I've met people in a group of like 5 they are watching your video singa mbawadde opportunity nentuula ku TV yange ewaka nenkulaba. I think it would be better musibule abantu. Okay. Okukkaatirizaako ku ekyo katini nnyo nti nga we nagambye nti esaawa eno ndi musajja akola mu byennyanja sina nnyo muwongo mu ekyo. Okola mu byennyanja? Yes, Busega. Like sina nnyo bwongo bugamba nti kati bwe mba njagala okutwala kasikiti kaya ku TV nina kukola bwenti oba nina kukola bwenti nina yita muono nyina. So kati simanyi nange ndi awo nandyagadde nze nga nze naye simanyi where to start from. Okay. Yes. Naye nga baagala nnyo bafaani baffe ono Tom D555 ku TikTok, Tom D555 Namata YouTube, Tom D555 Instagram, Tom D555 Facebook. Tubaagala nnyo mwebale twagala era ndi musanyufu nnyo sisinkana Solomon Kaweesi. Joan mulungi Namata. Bonna abafaani baffe tubaagala nnyo muli wano ku mutima. So era tuleeta ebintu bingi tomwaleeta sounds nyingi naye nti nze nga nze mu njawulo like Namata mumwawule nti Namata original abeera n'amanyi nnyo then abalala ne bangoberera abajja bange tera ye moods. So kati nkozesa moods 799 cause kati ya account gye nnina ddala ziri zonna yawe tutambulira. So ntumirako ne bonna ba TikToker Nikki, Benson, Nashib, Kat, Henry mwenna tubaagala mwenna like so following tuleeta ebintu bingi naffe tubaagala nnyo awula nange nasimanyi. Joan. Abalungi abatulaba ku SK Media mwebale kubanga mutwekuumirako bulijjo buli kaseera buli lunaku obutatukowa. Continue subscribing. Inviting abantu bajje basharinge tubadde ne bannamata nsuubira mwina kye muyizeemu kimu oba bibiri. Now I not talent oli waddemba okujja. Come and showcase what you have. Tumanya they started nga tebamanyi we bagendako mekereza but right now this is where they are. Thank you so much. Otyo abalungi ababadde batulaba kakulu bwatyo takulira munnaye ejjinja terikulira kyuma ate singa tumala ne tulemera wano tujja kuba nga enerwanira ebuko anti bagamba ekuuka jjembe. Abakulu beebo betubadde nabo mbalabye kyemukola kiri kimu mwongere okusubscribinga ku channel eno ebirungi bikyajja. Twakomyewo munnaye yali alwadde bwalemala awo weesunako obwesunyi amanya n'eddoboozi nze Solomon Kaweesa okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abakuume.